Ande sipigani nawe, nakupigania. Sipigani nawe lakini nakupigania. Afande sirwana nawe, nwanirira gwe. Alright, breaking news ba bodyguards ba His Excellency Robert Kyagulanyi bonna bakwatiddwa wamu ne driver. Ogenda kumbuza ate batya gwe tula wansi okalire otegeere ebyaddala His Excellency Robert Kyagulanyi musajja mugezi nnyo akatonda yamugiftinga. Yewe yamugiftinga abalala ba enemies be yadde katonda sitana bakubeera nga ayagala bave ku ntebe, ayagala kusooka balabisa maybe that naye nga buli kimu kye bali mu kubeera nga bakola ndowooza His Excellency Robert Kyagulanyi amala okubeera nga abi planning naye nga tunagendayo nyongera okujjukiza video eno soko jimpereka like maze subscribing aho wegate ku mukutu gwe guno olunaku olwaliro kabe nkugambye omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi up to now teri amanyi amayitire ge era bali mukugezaako okubeera nga bamutwakinga bamubagamba yafuluma ddali Kenya, bamubagamba ali Kalangala, bamubagamba ali Arua, bamubagamba ali Jinja, bamubagamba ali mu Kampala, bamubagamba ali Magere. Achovola olaba n'emmotoka ze bataddewo basobodde okubeera nga bablockinga almost every exit of Kampala nga tebagala His Excellency Robert Kyagulanyi either akomewo mu Kampala oba afulume Kampala, bagala kubeera nga bamulaba we baagala bamulabe. Okitegera ekintu ekyo naye kigambye okubeera nga bano basirikale abali mu nkolagana ne His Excellency Robert Kyagulanyi nabasobola okubeera nga bamuyisaawo. His Excellency Robert Kyagulanyi yamala okulonda we bati n'alaba n'aseesinga embeera nedda nga alaba amagye gatandise okubeera nga gayiika ewuwe, n'asobola okubeera nga aliramu bano abasajja basobole okubeera nga bamuyisaawo. Naye olowooza bamuyisaawo lwakuba yabawa ssente oba just out of love? Njuke bulungi tino bano ba civil servants si bana basirikale mbu babouncer chovola bane kati bakyali mu custody. Lwaki babakutte? Kigambye okubeera nga bakolagana ne His Excellency Robert Kyagulanyi okubeera nga bamuyisaawo. Njagala okumanya ebirowoozo byo mu comment section. Olowooza His Excellency Robert Kyagulanyi banasobola omukwata? Ejjo waliyo statement omukulu amanyikiddwa nga Joel Ssengi yakoze n'ennyumira. Yabudde n'agamba His Excellency Yoweri Kaguta Museveni n'amugamba nti no mu biseera byo mu 1980s kutandika ku 1983 up to 1986 omukulu amanyikiddwa nga Obote 2. Njike bulungi Obote yakomawo yali akolaki? Yali amunoonya. Naye His Excellency Obote 2 tiyasobola okubeera nga afuna His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Lwaki tiyasobola okubeera nga amukwata? His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Abaganda bali bamwaniriza naddala mu bitundu byeyewa eruwero nga bagamba kama mbaya ne mbaya tetugenda kubeera nga tumuwayo, nga bo bennyini ng'abantu bwe bakola ki? Be bamukweka. Kitegeeza omuntu abantu bwe bakweka, it's very hard for you to get them oba kubasiba. Wanga His Excellency Robert Kyagulanyi wakukonkonewo tomugulirawo obuuza tomugulirawo. Kati ekyo tino kati everyone is a friend to His Excellency Robert Kyagulanyi. Kitegeeza aliwedde okubeera teresobola namuwaayo. Osegeera ate nekirala muvubuka is very energetic, asobola okuyitamu, asobola okubuka ekisenge, asobola okukola ki kizibu nnyo okubeera nga bakola ki nga bamukwata. Ngenda kwangu playingira kano ka video katawa katono nnyo tugamba nti no ba playing the video gye mwalabye dda nga kunyoni ngeri gye babakutemu tumale tuyongereyo nga tebalina mu Kampala babakubira amasimu ne babayita nga boolaba ebifaananyi byabwe bwe mbitaddeyo wano. Bonna abasembayo naddala okubeera ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abatali baabwe babayita ne babajjako statement. Bwe bamala obajjako statement ku Lwokuna ne babagamba baddeeka. Enkeera wano ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde ne baddamu ne babayita ne babaggalira. Okuva n'olwo tebaddangamu labikako. Nafunye omukisa ne njogerako ne famire y'omu baawe taddanga waka. Era essaawa zino we twogerera bakyawambiddwa bali ku poliisi oba ku CID headquarter Ekibuli we bakyasibiddwa, we babasibidde ku CID headquarter. Babateebereza okubanga mbu be baatolosa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Babasuubira okuba nga bamanyi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu waali. Saagala kulandagga nnyo mmwe abasirikale abeefuula nti mukola nnyo
abo abasajja bemulaba bakuuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu emyezi 3 ejja campaign, tebaweebwa yadde olukumi lw'essente, tebasasulwa. Alright, oyinza okwebuuza lwaki His Excellency Robert Kyagulanyi Byaddala bakyamunoonya baagala okubeera nga bamukwata. Mbikuletedde mu eno video akigenda okubeera nga kupuleyingira naye nga tenagenda nyongera okujjukiza subscribing awolidate ku mukutu gwaffe guno. Olunaku olwaleero nga bwenkugambye omukulu amanyikiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni awamu n'amagye ge aga UPDF gavuddeyo ne geewakanya ne gagamba go tegalumbangako South Sudan era tebakubangako abantu tebabatanga. Kirabika amagye ga Sudan ge gakuba ne gawayiriza amagye ga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Njagala kumanya ebirowoozo byo mu comment section kusinziira ku information eyafulumye ne evidence ezafulumye. Olowooza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni asobola okwejja mu guno omusango kubanga yo UPDF yagambye no, we are not in it. We are not the ones who bombed South Sudan. Osegeera kati when we UPDF yagambye mbu sibe babomminga South Sudan ne batta ba civilians abatali ba rebels. Abakulu aba UN bavudde ne bagamba fete tukola nsobi investigation zaffe zitwala obudde. Mujukira bulungi tino bino byonna byetogerako byokubeera nga babomminga Sudan byatuukawo mu March 2005. Imagine babadde bakola investigation for almost 1 year. Let's say yeah. Segeza n'abantu Byaddala bawo obudde babakola research. Bwe batyo bakola research ku M23 Congo. Ne bagamba Kagame yali mu kubeera nga afandinga. Asinga ne muvene mugamba wa balimba bakola kino bakola biri. Endowooza kati saawa zino you can evidentially see that bana basajja bayinza kubanga bayina kye baafuna kye batagamba abalala kati UPDF yegamba nedda. Okusinziira ku isole gwenkuwadde olowooza UN esobola okuvaayo neekola ensobi negamba UPDF mwata abantu aba civilians ne mulowooza nti erimba. Nawe mu comment section osobola okubeera nga otubulira olowooza eno pressure kubanga sinaba kulaba His Excellency Kaguta Museveni oba amagye gagavaayo ne gakomentinga ku human rights violations ziri mu Uganda naddala ebyatuukawo ku EU. Naye lwaki zino ensonga za South Sudan ze bavuddeko nnyo ne batya? Kitegeeza His Excellency Robert Kyagulanyi abakutte mu bbwa. Si byakwogerera video yino soko ogiwulirize ongambe Byaddala bana basajja America n'abasonyiwa. And our last story is from Uganda. The country is under increased US scrutiny. A UN report has accused Ugandan forces of being involved in deadly aerial attacks in South Sudan. Amid the allegations, US Senator Jim Risch has urged the Trump administration to take a hard line against the Museveni regime. According to the UN report, Ugandan and South Sudanese forces carried out joint air raids. These attacks reportedly targeted areas populated by the Nuer community. Now, it is South Sudan's second largest ethnic group, which is largely affiliated with suspended Vice President Riek Machar. Witnesses described planes dropping barrels of liquid that ignited on impact. Homes were destroyed, and survivors reported seeing civilians, including children, burned to death. The Ugandan government has denied the allegations, saying it does not attack civilians. But evidence from within their own leadership suggests otherwise. Uganda's army chief and President Museveni's son, General Muhoozi Kainerugaba, had posted a video on social media during the offensive. In the now deleted post, Kainerugaba said that the air offensive would not stop until opposition leader Machar made peace with the South Sudanese government led by President Salva Kiir. Despite the allegations, Uganda has defended the presence of its troops in South Sudan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangiwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Kola ku mikisa egy'emirimu, kola kwabo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Alright, abalinamu ku magezi musirise. Internet mwagirekera gonzaala sinze nkuzaala semaya gwe maama gwe taata semaya biti oshegeera
Nenga munaku 2-3 lumwe mabega USA yavuddeyo nevuna na Uganda ku misango gyekoze Sudan awo ku bana ba Sudan. Ya negamba nti olwaleero ensi yali ekuuma emirembe mu region esawa leero kati its main export oba ekyamaguzi etunda wabweru wa ggwanga bakita brutality oba obutujjo oba okutobera eddembe ly'obuntu. Eno step nneneko tutuuse. Kitegeeza nti twagaliza embazi kibwegagenda kukola ki kani mpuliriza bulungi. Ngovude mugonza rasinze nkuzaala ndagabategeza nti Uganda abazungu abali bakitwalanga olagamba nti main point oba pivot point y'okustabilizing eddembe mu Eastern Africa. Olaba nti Somalia, nolaba nti mu Burundi, nolaba nti mu Congo, nolaba nti mu Sudan. Kati olwali tubanga tutuse kweyo level kubanga batujjako nti pe tuliko pivot y'emirembe. Kati nga pa baliko pivot y'oku exporting brutality. Tuna level ko tutuse kitegeeza nti fo tumwagala wakola ki. Just right kintu kimu kyokka mwana kumuddiza wali simu ye omwana wa Ethiopia oli mutegedde. Bamudize simu ye agiranyiganyiga muko. Otegeera. Mpozi ne mukwano gwabe mu misango era against humanity. Yabude nabaga naye mujje mutuyambe ko temusirika nga bakola ki nga batunyigiriza naye all in all tuli mu kaseera ka foreign policies awuge mazima cause twabagamba buli mako ekino mu kyasobola mpaka nga olonda oluwedde. Anyway temusirika nga ebitambo bigenda mu maaso mufuko nga temugenda nnyo mu bine biwe abasaba bafumiza bilioni 5 zino bako ne kyezikola so twewale nyaga boziga kasuku semanga biki simambo hashbaga katozi ki simanga biki simambo gwanza ala sinze kusa. Anyway nambe mukyali wange naye mututamize ebizibu byammwe mwana mugende mutulekeri wansi mu lusuku emmange eri mu mimwanyi nga family mutandike mukole ole emikolo gye bakola simamba akayira ka chicken mukanite. Anyway sija gendayo nyeyo kati gwa bitegedde gamba nti honorable Asada man Makebe.